CAP 138, declare Kalema Ronald duly nominated as a candidate to contest for election as sub-county chairperson of Katabi Town Council in Wakiso District. Congratulations. Ekisooka nebaza Katonda nti maze nomination. Akabonero kange sawa. Okuddamu okuvuganya ku kifo ky'obwa chairperson LC3 Katabi Town Council. Nsaba banna Katabi musinzire ku birungi bye mbakoledde ate muddemu munnonde. Akabonero kange sawa muketegereze. Njagala okulowooza nti Katabi ngituusizza ku mutendera omulungi era nga temusobola kukkiriza kufiirwa mukulembeze ŋŋanze. Ebiseera ebisinga obukulembeze buweereza. Bw'oba okyayina by'otannamaliriza kiba kya mugaso nnyo obimalirize. Nzimbye headquarter eya Katabi Town Council, paati eya wansi ngimaliriza, eya waggulu sinnagimaliriza. Ndowooza okukola eddwaliro erya Katabi Town Council eriri ku mutendera gwa Health Center 3. Kakati obwo bwonna obuvunaanyizibwa obuli ahead. We twazizza ekitebe ekitala oluguudo olutwalwa Dr. Paul Kawanga Semwogere Road, nteekateeka odduteekako koolansi. Kakati ssebo mukama wange nkyayina enteekateeka y'ensonga lwaki olaba nkomyewo bannakatabi bannongere okukwata steering bakulembere okutuuka ku buvunaanyizibwa obwo. Ekisanja kino kye mbaddeyo nnimyeyo oluguudo lwa koolansi lumu ku level ya Town Council lwe tuyita Nalugala Kitala Community Access Road. Nteekateeka okulima ate oluguudo lwa koolansi lwe bali mu kukola lwe nasaba Ministry of Works olw'eddwaliro ly'ekisubi kubanga ekyo kibadde kirooto kyange okulaba nga eddwaliro lifuna ttamaka. Sente ze tusolooza mu bantu ziba ntono, tezitusobozesa kulima nnyo nguudo okubeera ku level ya koolansi. Naye tusaka osaka mu line ministry, Ministry of Local Government, Ministry of Works, n'olaba nga bakuwa ku sente okwongera okukolera abantu ng'okoze need assessment. Kati ng'oluguudo lw'ekisubi olwo Ministry of Works yerutukolera naye twaluwaayo nga tulaga nti omuntu bw'aba mulwadde wa mutima ng'omujja kawuka omutuusa ku ddwaliro ayinza okufa olw'ebinnya kati bali mu ddukola. World Bank ng'eyita mu Greater Kampala yatuwadde oluguudo lw'e Kabaale Bunono ne Kitinda Link lugenda kukolebwa koolansi. Ebyo byonna bibala bya bukulembeze bwange. Tosobola kukkiriza kufiirwa mukulembeze afaanana nga nze. Esaafunye bwenkanya mu mother party yange naye nenga nti constitution ya Uganda etukkiriza kubanga si buli wa kibiina yekka yateekeddwa. Omuntu alina eddembe kasaba n'emyaka 18. Nengamba olw'okwasifunye bwenkanya sijja kudda mu ntalo na kibiina kangende mu maanyi g'abantu mukama waffe Kyagulanyi gaatugamba kuba asiiba gatugamba nti amaanyi gaaki g'abantu. Kati njagala kukakasa abantu ddala bakyanneetaaga oba baali batuufu obutampa kkaadi. Okujja nga independent manyi bulungi ebibonereza ebijjawo ng'ozze nga independent. Era ne ku mulundi guli nnyina abaavuganya nga independent ng'olwaleero mwebali. Kakati nze nkyali wa NUP naye ate akabonero kange saawa. Bwe tunaamala okuwangula awo tulyoke twetereze. Looza ekizibu kiri ku management mu bibiina byonna NUP n'ebirala. Kubanga bw'ozimba omukulembeze tazimbika. Tosobola kuŋŋamba nti ozimbye omukulembeze mu kisanja kimu n'omureetingirawo n'omugoba. Ate bw'oba on'omugoba muwe fair hearing nawe kikuyamba okuvaayo gamba nti oyo twamuyita twamugamba akyuse bino twamugamba akyuse bino naye buli lwoba ng'ogendera ku lugambo baŋŋamba kino kitegeeza toli ready kumanaginga bulungi bantu abo kubanga bwe tubeera ewamu tuba n'empisa ez'enjawulo n'endowooza ey'enjawulo whereby management yeyina otuleeta ffenna. Kale nze ndowooza ekizibu tekiri ku NUP yokka kiri ne mu pate endala zonna. Kye tulowooza nti twetaaga okitunuulira ng'abakulira ebibiina by'ebyobufuzi. Bw'oba onoggyako Museveni waggulu eno wansi oyina emirandira egigenda okuyamba omuggyako kubanga bw'oba tolina local governments tolina honorable members of parliament then how would you take power? You can't. So tulina okunyweza abantu baffe abawansi. Obola naffe tugamba nti obutasuulirira pate yaffe ffe katujja abantu batuwa obululu bwe tumala okuyitamu ate tugambe pate yaffe nti tutereeze bwe tuti. The returning officer for Wakiso Entebbe Division, pursuant to the Local Government Act, CAP 138, declare Kalema Charles duly nominated as a candidate for contest for election as sub-county chairperson for Katabi Town Council in Wakiso District. Congratulations. Julian
Ebbanga ddene nnyo tulimaze nga tuyayaanira obuweereza. Naye obuweereza nga tibutuuka eri abantu. Tumaze ebbanga nga tufuna bannabyabufuzi nga titufuna ba servant leaders. So mu byonna nalabye nga kiŋŋwanidde kubanga mu mutima gwange okusinziira ku core values z'ekibiina esembayo egamba service. Kakati bw'oba tosobola kutuusa service eri abantu naffe ne tugamba katuyingire wate tutuuse ku bantu obuweereza. So ekisinze lwaki nvuddeyo nzize mbeere mu ntebe eno ey'ekatabi kwe kutuusiza ddala obuweereza okutuukira ddala ku muntu asembayo. Obuweereza bwe twogerako mulimu ebintu bingi. Mulimu nga bw'olaba ebyobulamu, mulimu bw'olaba nga ebyenguudo, mulimu by'olaba nga ebyensoma, mulimu by'olaba nga ebyemirimu, abantu okuba nga tebalina mirimu. Kugamba yensonga lwaki nze Charles Kalema kaana kambaata bayiranze kaana kambaata navuddeyo ku kadi ya National Unity Platform kubanga bannesigisiza era njagala kukaatiriza abantu b'e Katabi timugenda kulaba ku buweereza bwe mutalabangako ku mulundi guno gwokka. Ensolo ku kizigo kweri bwe tukwata obuyinza tujja mu byalo byammwe si kubeera mu office. Ffe tugenda kubeera mu office, tugenda kubeera eri abantu kuba mmwe bakama baffe ate ffe bakozi bammwe. So ekituleese tuzze kukola. Ffe tuli people power. Our power maanyi gabaki g'abantu. Ensonga si NUP, ensonga si Charles Kalema, ensonga bantu agali awamu ge galuma ennyama. Njagala bategeeza abantu b'e Katabi emyaka 5 gye tubadde mu buyinza mubadde mulaba nga tukolera mu mbeera eya musibira mu bbwa, mbeera yakunyigirizibwa yakukwatibwa, naye ate era olaba nga tufuba ng'amaanyi tudde eri mu bantu. Naye njagala bategeeza tikumuguno omulundi gwokka bw'oba wamanyira kunywa soda abuguma kati ogenda kunywa ku soda anyogoga kubanga Charles Kalema azze okukyusa ebintu mu Katabi Town Council. Njagala kukakasa abantu b'e Katabi mwongere mutwekisigise kubanga NUP ffe tuli ku maanyi g'abantu bwe mutali tetusobola, naye tukakasa bwe mutukkiriza tugenda kukola ebyo bye tusuubira nti abantu bibayamba, si ffe ng'abantu wabula ebiyamba baki abantu. Njagala bategeeza nti bw'osalawo okuyingira amazina g'enkima era ogagumira. Ffenna twasalawo ne tugamba katubeere mu bibiina by'obuki by'ebyobufuzi era ne tusalawo nti ekibiina ekyaffe ye National Unity Platform. N'olwekyo njagala bategeeza b'emikwano bwe tubadde tunoonya akalulu tubadde tukanoonya emabega eri nga tebannatuwa fulaaga nga twogera ebigambo bino nga tugamba nti buli gwe banaawa tujja kudda emabega waaki w'oyo. Naye ekikutegeeza nti abantu abamu balina ebyabwe bye banoonya bye bayisaawo. They are politicians, they are not servants. Kubanga servant alina okubeera nga kyayogera leero n'ekya kyakola atya. Ffe mu NUP tulina kye tuyita integrity. Integrity kitegeeza ti ne mukama wo ne waba taliiwo kiwayogedde leero n'ekya kyokola ki kyoyogera. Kati abo abaze kumanya bagidde ku bidomola manya masaawa manya miti abo be balaba. Naye ffe tuli National Unity Platform era tusigala ku ekyo. Bwe twagenda mu kakuŋŋuuta konna navaayo ng'omuwanguzi nga EMC na Elections Management Committee erabye nga nze ŋŋwanidde. Kyenjagala okutegeeza muganda wange buli muntu abeera ne choice eyo yabadde choice yaabwe, naye mujjukire ti bannabyabufuzi bo bakyuka. Revolutionaries tebakola batya tibakyuka. Era singa nze sinze yafuna n'alibadde seesimbawo kuba najjanga nkyogera, naye bw'abanga oli yasazeewo najja kitegeeza abadde alina byanoonya. Naye katugende ne mukabangi tujja mukubirayo ajja kitegeera. Bw'otunuulira bw'atya Kagira Frank ye omukulembeze ayinza okugatta abantu ku gavumenti. Ebbanga libadde ggwanvu over 20 years nga opposition yekulembera Katabi Town Council. Naye kyo ekiseera kati Katabi Town Council NRM egikwatemu eteekewo enkyukakyuka. One mu service delivery. Katabi Town Council abakulembeze babaddewo naye tubadde n'obuzibu mu service delivery and accountability. Kati ffe
tuzze nga NRM twagala tu improving ku service delivery bwotunulira enguudo zaffe ziri mu Katabi Town Council then in a sorry state naye nga tuli kumpi n'ekibuga eky'Entebbe ate omukulembeze w'eggwanga tuli kumpi tewali nsonga lwaki Katabi Town Council tuba na poor service delivery ate ng'omukulembeze tusula naye eyo nsonga nkulu nnyo tugenda gisimbako amaanyi. Ensonga endala twagala kutunuulira ebyenjigiriza tuli bantu bangi abali mu Katabi Town Council ate tulinamu abavubuka abasinga bali awo basomye naye emirimu tebalina naye nga NRM nga tuyita mu gavumenti yaffe kulemberwa His Excellency General Museveni omulungi era gwe tugenda okulonda twagala okutandika wa skilling hub mu Katabi Town Council tusobole okuwa abavubuka ebyokukola eyo nsonga tugenda giteekako nnyo amaanyi. Ensonga endala tuli bantu ababeera ku nnyanja abaliraanye ennyanja abantu baffe abamu bavubi naye tebafiiriddwako n'abakulembeze abali mu kanso babakuba ku nnyanja naye teryagamba tebabalungamizza butya bwe bayinza okubeera ku nnyanja ate nga bavubirako kati ffe tuzze twagala tukwasaganye omuntu wa bulijjo tumutegeeze butya bw'oyinza okubeera ku nnyanja ng'ovubirako ate nga gavumenti tekuwalanye kubeerako eyo tugenda kwogerezeganya ne gavumenti yaffe kubanga tukkiriza nti obukulembeze ffe tubulina era tulimanyi nawa we tuyinza okwogera abantu ne basobola okusigala nga babeera ku nnyanja balina emirembe era balina obulamu. Ekisemberayo ddala twagala kutunuulira ebyobulamu mu Katabi Town Council weewaawo tuli Town Council naye twagala okutunuulira ebyobulamu nti abantu tu improving on health facilities tetulina health center 3 mu Katabi Town Council ketulina kaliwali katono ka health center 2 eholo Town Council naye katuzze twagala tuve ku level tudde ku level endala enda ekintu ekirala Katabi Town Council tulinamu omwalo ogw'amafuta ebwerenga Bukasa Bugiri bwerenga omwalo ogwo gugenda kufuula Katabi Town Council ekifo ekyenjawulo naye tutya tulina kuteekateeka bantu baffe nti bwe tuba tulina omwalo tuyinza okubeerawo tutya ne tuganyirwamu mu mwalo ogwo bwe tunaaba tetubateeseteese abantu baffe bajja kusanga obuzibu omwalo singa gutandika okukula ekifo ne kikyuka kati obuvunaanyizibwa bwaffe ng'abakulembeze okudda mu muntu wa wansi n'omuteekateeka nti enkulaakulana ejja naye butya weeteeseteese otya okukulaakulana n'ekitundu ezo z'ensonga ezimu ze twagala okukolako mu Katabi Town Council. Being the returning officer for Wakiso Entebbe Division, pursuant to Local Government Act, Cap 138, declare Nsulu Gapon duly nominated as a candidate to contest an election as sub-county chairperson for Katabi Town Council in Wakiso District. Congratulations. Mvuddeyo okwesimba okubanga siri mupya mu byobufuzi bya Katabi Town Council. Naliko kansala omunuka Nalugala ate era nga mmyoka wa speaker wa Town Council eno. So ebizibu ebiruma Katabi byonna mbimanyi. Olwokubanga mbadde mu system Katabi eyina ebizibu ebyenjawulo. Nvuddeyo okwesimbawo okulwanirira abavubi abanyigirizibwa ku nnyanja. Embeera y'amakubo gaffe etali nnungi, omusolo oguli waggulu ennyo naddala okusingira ddala ogw'amayumba. Embeera eyo ebyobulamu, ebbula ly'emirimu mu bavubuka baffe. Ensonga enkulu ezindeese okulaba nga nsakira abavubuka baffe emirimu abakadde okusingira ddala abaliko obulemu. Balina ssente ze batafuna nga twetaaga okulaba nga tusaka n'okwongera okusakira Town Council yaffe eno okulaba nga eyongera okuyitimuka. Mu kiseera kino Katabi yeetaaga omukulembeze ayingiddewo ne ideas empya okusukka ku ezo eziriwo kaakati era nga mu kiseera kino Nsulugapo yalina ideas ezo empya okulaba nga Katabi egenda mu maaso.